Omulungi atulaba ku NTV nkwaniriza amakya g'olwaliro ennaku z'omwezi 27 tuli mu mwezi gwa 7 mu mwaka 2024. Nze Ani Walukatamba eno programu yaffe ebigambo tebitta tubeera buli lunaku olw'omukaaga okuva ssaawa 3 paka ssaawa 5 nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezo eziba zigenda maaso mu ggwanga. Wiiki ebaddemu ebintu bingi nnyo naye olunaku olwekyo tugenda okusinga okwesibako ennyo kyekyo ekyabaddewo okwekalakaasa olw'obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga. Abasinga obungi abadde bagoberera amawulire ensonga eno mugirabye ndowooza ekulungudde ebbanga nga lya mwezi mulamba nga waliwo abavubuka ab'enjawulo oluusi abamu nga tebamanyiddwa na gye basinziira abadde beeyambisa omutimbagano okugenda nga bakunga bannaabwe bajje balage obutali bumativu mu ngeri y'okwekalakaasa okw'emirembe nga bagamba nti obuli bw'enguzi bususse mu ggwanga. Kale bye bimu ku ebyo tugenda okutunuulira. Twagala kulaba okwekalakaasa kuno kwakwatiddwa kutya. Abavubuka ndowooza mwabalabye babadde batonotono mu nnamba ate era ab'ebyokwerinda ne babatangira okulaba nga tebawera nnyo. Era olunaku olwaliro ndi ne munnamateeka omu ku abo ali mu kuwoza emisango gy'abo abaguddwako emisango egy'enjawulo nga George Musi saako ne omubaka Hassan Kirumira Lukalidde omu ku abo nno ye eyasibiddwa wiiki eno kabuze kata wiiki yonna yonna agimale ng'ali mu nkomyo naye olw'ekisa kya Katonda n'amaanyi g'abannamateeka oba n'amaanyi g'amateeka olunaku olwaliro tuli naye mu program bebamu ku abo tugenda okutambula nabo mu program yaffe olunaku olwaliro. Nsuubira n'omubaka Saalongo Kibedi Nsegumire ajja kuba nga atwegattako omubaka wa Mityana North. Naye katusooke tutandike ne bano abaliwo n'oluvannyuma tujja kutandika program yaffe mu butongole. Katutandike ne Kanso George Musisi abatulaba ssebo babuuzeeko. Neeyanziza nnyo okubeera wano abatulaba era abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo. Mwami Katamba ssebo kojjange neesimye okutukyazaako wano ate neesimye n'okulaba omubaka Hassan Kirumira client wange netwebaza Mukama atukuumye. Omubaka Hassan abatulaba babuuzeeko ssebo. Amakya amalungi bannayuganda mwenna, erinnya n'ekifaananyi yenze Kirumira Hassan Lukalidde omubaka akiikirira Katikamu South mu Parliament era nga mbakakasa nti yenze omu ku bantu abadde eruzira mu kkomera naye kati ndi free naye neeri mu kkomera gye nabadde naye nakizudde nti ate gye nategeredde ddala nti tuli free. Namaze kutuuka mu kkomera eruzira nendaba nti ddala kati ate nfunye obwetwaze obwannamaddala kuba ebimu ku bintu mu kkomera munda nzije nafunidde obwetwaze obwannamaddala kuba mbadde musibe ebbanga lyange lyonna obulamu bwange bwonna nga manyi nti ekkomera kibi nnyo kyekisembayo okubeera ekibi naye kyantuuseeko so tewakyali kipya nnyo kyebayinza kuntiisatiisa ndowooza ng'omukulembeze baggadde oluggi lw'okutya ate kati nakomyewo tuzoganye bupya kuba ebintu bye tusinga okwagala tubimanyi bulungi twagala kubeera nga tutwala gavumenti eno tugikwase bannayuganda mu mikono emituufu nga tewali kuyiwa musaayi kubanga mulimu gwaffe ng'abakulembeze naddala abaliwo ku mulembe guno sakira nti n'emirembe egiriddawo mu maaso nabo bajja kutuwogerako nti obuvubuka obwo obwekyasa ekyo bwakola omulimu ogw'ettendo ne batwalaganya nakyemalira. Kale tugenda kutandikirawo muganda nge gwatulaba ku NTV mu programu yaffe ebigambo tebitanga bwe nkutegeezeza nti omulamu omunene gwe tugenda okusinga okwetoololerako kwe kwekalakaasa okwabavubuka abavuddeyo ne basitula eddoboozi lyabwe olw'obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga. Twagala kulaba okwekalakaasa kuno kwakwatiddwa kutya y'ensonga lwaki nina munnamateeka ayabadde omusaale mu kuwoza emisango gy'abo abasobodde okufuna okweyimirirwa ate n'abo abatannaba kufuluma okufuna okweyimirirwa saako n'emisango gyonna nga bwe gitambula ku nsonga eno saako n'omubaka Hassan Kirumira ndowooza y'omuwulidde naye yabadde mu kkomera. Naye omubaka tugenda kutandikira ndowooza katusooke tutandike naawe. Okwekalakaasa kuno kwaliwo ku lunaku lwakubiri wiiki eno. Gwe wakwatibwa ku lunaku lwa Mande naye wali mu nsonga y'emu yakwekalakaasa kuno? Wadde nga nange ndi munnayuganda ate ng'era kinkakatako okubeera nga neekalakaasa mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Olunaku olwo si gwe gwali omulamwa ku lunaku olw'ebbalaza kwali kubeera nga tukuza emyaka 4 n'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform. Nze omu ku bantu abaliwo nga tuwanika ambuleera
manvuuli eyo nga tutongoza ekibiina ekyo era oluvannyuma lw'emyaka ena it was just emotional nti nange nalina okubeerawo lunaku lwakyanga ennaku endala nenkeera ku makya ngenze ku kitebe kyaffe ng'omubaka wa parliament ng'omukulembeze mu kibiina tusanyukire bannaffe oba oli awo tutegeeza ensi nga byetusobodde okukola mu myaka ena naye ntuukawo ku kitebe nsangawo abawanvu n'abampi emmotoka z'amagye abasirikale SFC military police the deployment eyali ku kitebe kya National Unity Platform ng'oyinza okulowooza nti gavumenti eri awo. So of course ng'omukulembeze abantu bonna batiddewo ningamba kangende oba oli awo mbabuuza ebibuuzo era ndowooza nze ekyankwasa kubuuza knowledge questions. Mukola ki wano? Tulina okubeera n'olukiiko wano mukimanyi bulungi era kyebaŋŋamba nti ekifo kino kifunda nnyo bwe tubakkiriza okubeera wano mujja kusuffocatingirawo yensonga lwaki tuzze ne tukola ki ne tubijjawo ne mbagamba nti mukimanyi bulungi twasaba ekkololo tutuuze olukiiko lwaffe ekkololo awagazi ne mutuma omukisa ogwo ne bagamba actually bwe nabuuza ekibuuzo ekyo oba bwe nabategeeza ku bubaka obwo ekyaddako kunkwata bukwasi ng'omumenyi w'amateeka enkwata gibankwatamu era nze omu ku bantu abagambye nti oba oli awo ekitiibwa kya honorable tetukyetaaga na kukyeyita kuba enkwata gibankwatamu ennaku zino omuntu omubaka wa parliament ndowooza tebakyamuwa kitiibwa era sisobola kuddawo neŋŋamba nti yenze honorable Kirumira ekyo nje kirekera abantu bakimpite nenze sikyasobola kukyeyita kuba n'abantu naddala abali mu gavumenti tebakyatuwa kitiibwa enkwata gye bankwatamu bankwata ng'omubbi nti ndowooza nti emabega eyo omubaka wa parliament yaweebwanga ekitiibwa nga tebasobola namukwata nga nkwata gye bakwatamu kati babaka wa parliament bino bye tulaba naye ate ekyo tekyannuma kuba ndi mukulembeze ate ndi activist ndi struggleist ekyasinga okunnuma by the way kyali kyanjawulo nti mukunkwata the man of my arrest bankwata ne bankasuka ku pick up okuli embizzi ekyo kyekyasinga okunnuma nze ndi musajja musiraamu era njagala nnyo eddiini ate ndowooza nabo baali bakimanyi bulungi nti ono gwe tukwata muki musiraamu kuba am a common person bwe bankwata ne bankasuka mu mbizzi ekintu ekyo kyanyambula and I think it is the worst that happened to me on that day not even the arrest kuba ebyo nali mbikola ki nali mbisubira so bantu mmwe muli babi nnyo era ensonga lwaki twagala kubalwanyisa kubajja mu buyinza kuba engeri gye mukolamu ebintu yakyejo mubikola gadibengalye ndowooza nti bayenga nfuufu mu nkola gye bakolamu emirimu tetugaanyi mulina okukola emirimu gyammwe ng'abakuumi b'eddembe naye ate mulina okuwa ekitiibwa bannayuganda bwe tuba nga tuvuddeyo ne tugamba nti tujja kutegeka press conference kutegeeza bannayuganda our success oba gye nvudde waffe for the last 4 years gwe n'ogamba nti tekijja kubeerawo era ne mujja ne mukwata ababaka kuba ndowooza balina order nti buli mubaka atuuka awo mumukole ki mukwate katuba tuli ku CPS of course ne tuwulira amawulire these are preventive arrests ndowooza nga bagezaako okutiisatiisa nti olaba tukutte bano naye ate kabatande mujje enkeera mukole ki mwekalakase ndowooza I think that was there was a correlation waliwo okukwatagana wakati okukwatibwa kwaffe n'okutiisatiisa abantu okujja okukola ki okwekalakasa the next day era okudeployinga kw'abantu ku office zaffe za National Unity Platform it was an act okubeera nga batiisatiisa abantu nti kino kitugenda okukola wano n'enkya tekigenda okukola ki kyetugenda okukola naye nga ne mukomera gye batutute of course nze natuuseeyo salabyeyo kipiera nga wembagambye nti I was freed from my fears okutya kwonna kwaweddewo natuuse mukomera nendaba nga ndi free nenfuna omukisa ogwinteractinga n'abasibe abali mukomera abaana baffe abali mukomera abamaze emyaka ena abamu babawozesa na kooti z'amagye basanya twabalabye ne tubazaamu amaanyi ne tubabongako ne tubabulira ebigenda mu maaso mu ggwanga na biki ebiri n'ebweru nenfuna n'omukisa ogwinteractinga n'abasiraamu wali abasiraamu bangi baliyo tubadde nga tusala nabo mbasomesa eddiini nze musajja musomesa wa ddiini gimu ku birimu gyange so ndowooza nti mbadde nkyalina n'emirimu mingi gye nsobola okukola mu kkomera naye bakama bange bano ne bagala nedda jangu tukole ki era neebaza nnyo ne sekwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform president wange Kyagulanyi Ssentamu ne secretary general ne leader of opposition bakanso bange bano omulimu gwe bakoze ogw'ettendo
okujja okubeera nga batujja mu kkomera kubanga ekyamazima tetulina musango. Omusango gwe batuvunaana gwali gwa unlawful assembly. Mbu twetaba mu lukuŋŋaana olutali lwa mateeka. Naye n'olukuŋŋaana saalabako kubanze nali bwogu era bankwata bwogu nga tewali lukuŋŋaana lwonna. There was no any participation mu lukuŋŋaana lwonna. So ekisango kijweteke bakinteekako buteesi. Of course ndowooza they preferred that. Simanyi oba wali ebirala. Naye ate ekyasinze okunnakuwaza nti olunaku bakama baffe bano bwe batujja mu kooti baali baagala kukomawo era awo wennyini batukwatira awo batuteekeko emisango emiki ebirala. Era nebaza mukama waffe the leader of opposition kuba yakirabira wala ndowooza ye yali amaze okupimamu buli yafulumanga akaduukulu ng'amusonseka mu mmotoka ye. Katwagenda okuva bo batulinze batukwate nga wa nga twayiseemu dda. Kale bwebityo bwabitubuulidde omubaka mu bufunze bwebityo bwe byatambula ku lunaku olwa bbalaza kubanga abantu bandyebuuzizza nti yi omuntu abadde ku nsonga ezitakwatagana tena kwekalakasa ate abeera atya nga ate naye agamba naye bamukwata kale kwegamba nga biringa ebitakwatagana naye kale kasita okitunyonyodde bulungi naye kakati njagala kugenda wa kanso George Musisi. Ensonga gye tubaddeko sabbiiti eno yonna ensonga ya kulaba nga abavubuka basitula eddoboozi lyabwe mwe nga bannamateeka kye mbadde mugamba nti babadde bakikola mu mirembe naye ab'ebyokwerinda ne babaziiza okutwaliza musoko tusigire ekifaananyi ensonga eno yakwatiddwa etya mu kinyuso ekya Museveni. Neyanza Anwar ekisooka nze ndowooza nti gavumenti n'ebitongole ebyokwerinda ensonga eno bagikwasiza byabufuzi amateeka ne bagateeka wabbali. Kubanga ekisooka ssemateeka awo omuntu yenna eddembe okwekalakaasa mu mirembe oba ali b'omu oba ng'alina abalala. Akakwakkulizo kokka akakuteekebwako kwegamba nti tegeezaako poliisi era abali mu nteekateeka z'okwekalakaasa kuno bategeeza poliisi. Poliisi neevaayo negamba nti tufunye amawulire nti muyinza okubaamu ababeerimbikamu. Ekyo kooti etapula ssemateeka eddembe ly'okwekalakaasa n'okukuŋŋaana n'okwogera limu ku eryo lyeyogeddeko enfunda mpitirivu era mu mateeka tewakyaliwo na kugamba nti oba ki oba ki kyakakasibwa dda. Ekiriwo nti kikwasibwa mu ngeri ya byabufuzi nti ebitongole by'ebyokwerinda byo olukuŋŋaana lwonna oba okwekalakaasa kwonna okulinga si nsonga oba kukuli mirembe oba balinga abaalijjawo eddembe eryo oba naddala ng'oyogera gavumenti byetayagala. Twalabako emabega omukyala Fatuma omujjukiro w'Ekawempe so bazzeemu nno ne bamukwata nga tuli ku kooti y'abahonorable bano Nansubuga nga yeekalakaasa ali bw'omu bw'ati n'ekipande kye ne bamukwata. Ne tulaba baba bakamukwata enkeera abava erw'emiyaga ne bajja ne bayingira ne baboolekera bo ne beekalakaasa nti omubaka waabwe Ssekikulu bo ne babawerekera baali beekalakaasa nti yenyigira mu mivuyo gy'ekibbataka eyo mu kitundu kakati nga kyo kirabika nti kyo kiri kiwagirwa kino tekiwagirwa. Kakati bwowulira kubanga njagala nsooke ndabe bye bye bazzeemu kooti yagamba dda nti bwe mba mufunye amawulire nti olukuŋŋaana luno oba okukalakasa okuyinza okwetabamu ababi ng'ebitongole by'okwerinda muteekeemu abantu mulabe nga abeekalakasa mirembe bagenda mu maaso n'ababi mubakwata. Buli waba olukuŋŋaana lwonna Annual ne bweba abantu nga bakuŋŋaanye Namugongo mubeeramu abantu abakozi b'ebikyamu ne poliisi ezaga nti nyimiriza tegenda kuba matazidde kubanga omwaka ogwedde mwali muki twakwata ababbi. N'olwekyo nalabye ne Mwami Museveni ku Saturday eri n'agamba nti kakati muyinza okulinnya ku nnyanja z'abantu ndowooza ate nga yeerabidde nti KCC abatunda ku nguudo yabakola ki yabagobako dda kubanga okuva ku radio grounds otuuka ku parliament baana abatundawo ennyaanya. Kituufu nzikiriza nti mu beekalakaasa muyinza okugiramu ababi abaagala okuluutinga. Ebitongole bikubaddemu mulimu gwabwe kuba gwakulaba nga ow'ennyaanya asigala ng'atunda n'abatambula nga batunda. Kubanga tuyinza kugamba nti eddembe lyo ery'okutunda ennyaanya lisinga eryange erikwatuukiza ensonga yammwe emirembe. Kakati bw'olaba poliisi byebaddeko ne Honorable Hassan bano abakwatibwa ku Monday kuba Monday yagulawo. Abeekalakaasa bano ndowooza security ya Uganda ine engeri ebiseera ebisinga eyagala tuteekewo ekifaananyi ekyayo then eryokwegenda enoonye ebituukiriza ekyo kye bamaze okukola ki. Kakati kuva ku Monday bagamba nti wagaddewo offisi za NUP ensonga gye baawa nti
abantu bangi nnyo tebajjaamu wali mu space mabali tovola nga tubaganye bonna okuyingira kati omuvulu omuyimbi bwakola ekivulu ng'ekyabadde wano ku Serena nga hole etuuza abantu 5 poliisi kyekola 5 we bayingira ng'oziyiza abalala okuyingira togamba nti nno nedda muzze bangi nnyo kakati n'omu tajja kuyingira kyovola nga nkugambye nti bakitaddemu ebifuzi okuva ku ntandikwa kakati abantu ekirungi nti bonna be bakutte teriyo incident gye bagambye nti babadde bookya bipiira kuba ebyo poliisi biyagala ebiseera ebisinga ebyeyagala okozese teriyo gwe bakutte nti yabadde akasuka amayinja nti oba yadde anyakula akasawo k'omuntu bonna bakwatiddwa nga beekalakasa mirembe kakati lwaki ngambye nti poliisi ate sijja nnyo gamba nnyo poliisi kubanga bambi operation eno ne poliisi yadde eri ku biragiro babadde nga sibe bagirimu mu mitambo kyovola nga n'ekiwandiiko omwogezi oyo kyeyafulumiza ekiro ku mukutu yagambye kirimu obulimba kankulaga obulimba obulimu yagambye nti lwe bakwata Honorable Hassan bano bakwata abantu 9 bokka Wambi Peter akyabuze bamukwata ne ku kamera nga bamukwata kakati ye tebamwogeddeeko kitegeeza poliisi nayo temanyi amulina kuba yarebe okukwamira nga akwatibwa nga ne poliisi weeri n'agamba nti bonna be batwakwata twabakyaginza emisango gya traffic ne common nuisance zaake Honorable bamukyajinga traffic teriyo gwe bakyaginza common nuisance ku bano so kati bambi n'omwogezi wa poliisi ateekwa okuba nga ne information agikola ki emuweebwa buweebwa so engeri gye bakuttemu walabye nga kyabadde kigendererwa ngambye tekyabaddemu mateeka kyaddemu byabufuzi kati ekibuuzo kyange ekirala wekigira kanso ekikyo nga munnamateeka omanyiddwa nnyo mu kuwoza misango nga gitambulira ku kibiina kya NUP era oli munnamateeka ku bannamateeka ba NUP naye bwe nabadde nkola omulimu gwange nange ogw'amawulire nagenza okutuuka ku kkooti ng'era yeggwe omu ne bannamateeka abo era abalinga ggwe abazzeera okuwolereza bano ababadde bakwatiddwa olw'okwekalakaasa tukitwale nti bakama abo mu NUP be bali emabegawo okwekalakaasa ekisooka nga sinnafuuka wa NUP ndi muntu alina amagezi era nga amateeka aga nasalawo gakola mu ngeri erwanira eddembe ly'obuntu era kino nakikola emyaka 10 mbabega nga NUP tenabakutandika mu 2016 twali ku kooti nga tutwabira Kaihura nga kitatta oyo wa bodaboda bayaddawa n'akunga abantu batukube twali tuwabira Kaihura kutulugunya bannayuganda ebiseera bye NUP teyaliiwo beeti nafuuka kino naye ate ekyokubiri mubakwatiddwa abaali beekalakaasa bagamba tuyise bannayuganda bonna mubakwatidde ekyamazima mulimu abantu ba NUP mulimu bamemba ba NUP mulimu bakansala ba NUP mulimu Vianney kansala Vianney mulimu kati gambye Fatuma bamukutte bangi aba NUP abalimu kubanga okunga kwali kwa bannayuganda bonna ate era ekirala nti bannamateeka ab'enjawulo bazze abatali mu byabufuzi abakola egyegundi so nze ndowooza nti ekyokulaba kakati era bw'olaba nga mulimu omuntu nga musiri ali mukomera kakati owa NUP munnayuganda yawulidde omulanga ate ku bonna ababaddewo saasuze kubuuza buli omu kibiina kye benadde mpolereza kubone 10 simanyi aba NUP abalimu nga aba NUP nga abamu mbamanyi abamu simanyi bibiina kuba abaana bwe babaleeta mu eruzira kuba batusangayo we had a chance to interact with them ne bava mu parties ez'enjawulo mulimu n'ab'NRM nga bo bagamba nti anaffe ekimala kikola kimala era tubabuuza mmwe temwagala twali tubapaswedinga bajje mu kibiina kyaffe ekya NUP ne bagana edda ffe gye tuli oke nekyetutagala bwe buli bwaki bwenguzi so abaana be bakwata abo bava mu parties ez'enjawulo era abamu bapya nnyo tebamanyiddwa naffe twali tetukola tetubamanyi so si ba NUP wabula bava mu naye ate ensonga enkulu ennyo Annual kwekyo nti twonoonese nnyo olw'ebyobufuzi nti mu Uganda olwaliro Annual bwakola ekintu tebasooka tunuulira oba kibwayogera tebasooka tunula kikyakoze oba kirungi oba kibi basooka tunuulira ani akikoze nagaawe Annual bwatyo oyo akyogedde kubanga kino kakati balina blackmail gye bakola kyova olabanga byetuzize kakati ne Museveni byafulumizza mulimu abo bateekamu ssente nenyini abadde ayimba nti enguzi eyitiridde mu ggwanga ye kennyini kati olwaliro agamba mulundekere olutalo muluveeko abalala mulundekere ani alubaddeko emyaka 38 ani abadde alulwanyisa
so nze ndowooza nti kino ekyokugamba nti nno ebyobufuzi kyakugezaako era poliisi ndowooza okulumba ekitebe kya nuupu era egezaako kulinkinga nuupu kugundi esobole okufuna engeri gye kubanga nuupu yo babalabanga balabe baggwanga so kakati esobole okufuna naye nga nze ndowooza tuzze amaanyi ku cause boogera ki kakati eriyo abalala abagamba eyo engeri yokka ey'okulwanyisaamu enguzi lwaki kiraita okwekalakaasa gw'olaga butali bumativu mu mirembe gwe okozesa ky'owulira teri yasalawo n'agamba nti kakati enguzi mugirwanyisibwe muti okiraba bwemba neekalakasa mu ngeri gye ndowooza nti gyenja okutuusa eddoboozi lyange so si gwansalirawo nti kola kino inene kesi ne mwami Museveni yennyini yatambulako nga yeekalakasa olw'enguzi era yakijuliza n'agamba Nakalema yatukodeza okutambula so kakati abo bagamba nti okutambula kuvaamu ki tebamugamba luli nti kuvaamu ki nga bwera yatambula. Kale mulungi atulaba ku NTV tuli mu programu ebigambo tebitatu tutunulidde ekifaananyi ekigazi ekyawamu ekyengeri okwekalakasa kw'abavubuka olw'enguzi gye kwakwatiddwamu nakutegeezezza nga tutandika nti tusuubira omubaka wa Mityana North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Ssalongo Kibedi nsi egumire era tubadde tuli waneeno n'atuuka. Ssalongo wootuukidde tubadde tugezaako okulaba nga tukyali ku nyanjula ya programu yaffe twatandise ne Honorable Hassan Kirumira Lukalidde omumanyi bulungi nnyo mubaka munno naye wa Nuupu wadde goli wa NRM yabadde atuyisa mu lugendo lw'okumukwata ku byaliwo ku lunaku olwa bbalaza ne munnamateeka George Musiwo otuukidde ye byabadde ayogera obiwulidde bulungi nnyo abatulaba nsaba osooke obabuuzeeko sebo neyanza nnyo neyanzeege abatulaba mwenna ku NTV njagala okusooka okwebaza management Sebonewo Annual okubanga otuweebwa akaseera kano okwongera okuzimba n'okwongera ettaffaali ku nnyaffe Uganda ekyo nga nkimaze njagala kusaasira abantu bonna abaviiddwako abantu baabwe chairman waffe akansala waffe awo afiiddwa mukyala we yafunye ekizibu mukama n'amutwala awo Najjuma naye yafiiddwa muganda we kitalo nnyo ddala ate era ne Nanzirugadde ne Namigavu nokuleggulo era bamaze okuziika n'olwekyo mukama yamanyi amajja gaffe n'amagenda gaffe nja kubasaasira mwenna kusaasira mwenna abaviiddwako abantu bammwe n'afunye ebizibu by'enjawulo twekwase mukama nannyini byonna akakuba katonye anti Annual nyina ndi mukiise wa constituency yange yakyalo so nyina okwongera okwekubiriza Abannayuganda n'abantu bange b'Omityana North okuva ddala Kikandwa Kalanga ne Bulera ti enkuba etonye tugeze okulaba nga tusimba emmere ekyali anti omwangu yakola ki yatta enswa twongera okumusaba Katonda atuwa enkuba ennungi egenda okusobola nga esobola okubaza ebirime byaffe bitulya ebitunaatunda tufunemu aki akaseera n'okwongera okutwala abaana mu masomero kinjagadde sewo mwebala okundira ne baganda bange bano okusobola nga tuteesa n'okola nga tuteeseza eggwanga kakati era ng'okyali waggulu ogenda kusooka otuwa ekifaananyi kyo ekigazi ekyawamu ebigenda mu maaso byonna byonna obadde obiraba nga bitambula ekibuuzo kikyali kimu kye tukyatambulirako okwekalakasa kw'abavubuka bano olw'enguzi kwakwatiddwa kutya gwe engeri gye wabirabyemu. Ekisooka njagala kukulisa muganda wange ebizira gyavudde mpulidde anyumya olutabaalo kubanga si kirungi kwagaliza muno kibi. Ekisooka enguzi si nnungi, enguzi ezza eggwanga emabega kubanga ssente ezandibadde zikolebwa oba zikola ebintu ebirala ate zimaliriziddwa nga ziri mu nsawo ey'omuntu omu oba abantu abatono abatasobola kupulaningira kitundu ekyo oba ggwanga eryo. Olwekyo okulwanyisa obuli bw'enguzi kikulu nnyo okusobola okulaba nga eggwanga litambula ligenda muki mu maaso n'okusobola okulaba nga ssente enguzi si ssente zokka naye n'ebikolwa n'ebikolwa nabyo olumu banguzi n'ebigambo olumu banguzi. N'olwekyo buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda yenna andaba n'abatuwulira okulwanyisa obuli bw'enguzi okuyambako gavumenti okusobola okulaba nga enteekateeka itambula bulungi kubanga tulabe tukkirize tugaane nti olaba gavumenti ya NRM ereese etaddewo empagi etaddewo emiramwa etaddewo enteekateeka zonna okulanga zirwanyisa ki obuli bw'enguzi n'abantu ne balondebwa mu bifo by'enjawulo kubanga abantu bano abalondebwa mu bifo by'enjawulo si baganda ba president si baana be naye bantu bannayuganda abazaalibwa mu Uganda abalowooza nti bandibadde ne that sense of belonging okusobola okulaba nga bongerwa okwenyumiriza mu ggwanga lyaffe yabwe Uganda. Nokyo kikulu nnyo okulwanyisa obuli bw'enguzi mu mbeera zonna okusobola okulaba nga essente y'omusolo
ebeera ng'ekolebwa kirina okukola ki ekuba abavubuka lye bakutte ddyo ekuba abavubuka lye bakutte ebintu mpulidde bulungi muganda wange munnamateeka ayogedde bulungi agambye nti mu ssemateeka wa Uganda awa olukusa n'eddembe munnayuganda okwekalakaasa n'okwemulugunya embeera ebbanga lyamala nga tamatidde naye amakubo agayitibwamu ge gafaana gatya waliwo ebikolwa n'ebikolebwa waliwo amakubo agatambula agayitibwamu okusobola okutuukiriza ekyo your desired goal kikyosuubirira okutuukako naye waliwo procedures zoyitamu okusobola okulanga otuukire mu kigendererwa ekyo nolwekyo ekisooka nti omuntu ensonga ebeera mu ye nti newankubadde ndi wano naye enkola eyitiddwamu si nnungamu okusinziira ku ddembe ly'obuntu oba eddembe likola ki erimpeebwa nolwekyo ngenda kwekalakaasa naye mu kwekalakaasaako olina okumanya nti waliwo abalala abaawukanya endowoozayo kyekisooka ekyokubiri olina okumanya nti eggwanga oba ekitundu mwogenda okwekalakaasa mulimu obukulembeze n'obukulembeze bulina kye bwateekawo kyolina okugoberera nti mu kwagala okwekalakaasa ku nsonga eno nyina kukola bwe nti poliisi gitegezeeko nti abasibo ne bannyabo kino kyengenda okukola era ngenda kukola bwe nti era ngenda kuyita wano kati poliisi ekole obuvunaanyizibwa bwayo ekugayidinge nti newankubadde ogamba nti ogenda kwekalakaasa which is your right naye these are the procedures mwolina okuyita ogenda kuyita wano bw'ova wano oyite wali ogende wano wano obadde oyagala okuyita si watuufu waliwo wapulaningiddwawo kiriwa kino ye guidance gye tuteekeddwa okufuna okuva mu bannaffe abakuumi baki beddembe nti Uganda erina amasiga 3 amasiga agakulembera ensi eno erina executive erina legislature erina ne judiciary naye buli siga lirina emitendera gyalyo n'abantu baalyo nti mu enforcement egwa mu judiciary ndowooza kubanga egwa mu executive kati executive nekuwa abagenda okukozesa ki because executive bwemala okuleeta etwala mu legislature okusobola okukola amateeka agenda okubanga gabatwala kati judiciary yo nejja etekese muki munko era yewe ebiragiro by the way okyegedde enforcement eri double sided okyegedde egwa mu executive at the same time negwa muki mu judiciary kuba judiciary enforcement police byagenda okukola biva mu parliament mu mateeka ahe ne biva mu wabalamuzi kino kimugenda okukola n'olwekyo mugobere kino kakati ebyo byonna twetaaga tukomewo tutuule ku mmeeza tulina kukwata tutya embeera eno efaana kubanga across the country fenna tukkiriza nti enguzi nki mbi tewali agamba nti enguzi nnungi fenna tugaa nti enguzi ki enguzi mbi naye tulina okusooka okuvaayo n'okuddamu bwana anola n'abatulaba okuddamu okumanya root cause y'enguzi eno eriki because world over munsi yonna tukkirize tugamba nti eri mu Uganda yokka ne mu Bulaaya enguzi ki gyeri naye how do you call it ogamba magnitude yayo ebibi bisingana exactly ebikola ki bisingana nti newankubadde eri gyebi naye ate waliwo bitono tebagyewanira namu exactly era bagirya mu nkukutu naye nga kiki gyeri ekyokulabirako tosobola kuyita abeera South Africa nnyo namusanga Pretoria nga ali awo inayo sibu olimba gwanga kakati omukulu ono South Africa gyabeera gyatera okubinanga embeerayo nange ngendayo kunsonga tugendayo nga tugenza okukola ffenna naye sonzikiriza naye ekitala bwe kiba kyase oba waliwo emmotoka oba tewali oba kyase oba kiro oba ki oyimirira kyase red kubanga eyo bainstilinga fear mu mitima gy'abantu
kino kyokola kiki kikyamu era emmotoka eyimirira nekyaka green neokola ki wadde tewali mmotoka wadde kiro saa 9 gwa kiro kati ate wano ewaffe wekitali ekyo waffe walaba nga tewali mmotoka wadde ekimyufu oba kiki gwosala buki kasitola banga tewali gwogenda bugenzi kati ekyo ensi bwetyo wekola ki nosanga nti omuntu afuna omusaala ng'afuna omusaala gwa gavumenti naye nga sente ate zasaba wali ate endala nnyo ate enzibu nnyo okusobola okutuukiriza kyakakola ki kyalina okuba nga kukolera abantu bonna emitima gyabwe tulina kukomawo nate tumanyi kyetukola ki kyetwetaaga mu sectors ez'enjawulo nti omusomesa bw'ofuna nga oli okoleza gavumenti nga esobola okukuwa esente okusinga ne private teacher ate primary school yo gy'osomesaamu naye banga ekola bubi nnyo okusinga private school ng'ate abasomesa bali bafuna katono eyo babulibwa bwaki bwanguzi so n'olwekyo enkola abavubuka gye bayitamu n'okwemulugunya ekisooka batuufu okwemulugunya ku nguzi kubanga ffenna bannayuganda amazima gali nti naffe tukooye ki enguzi abantu bannayuganda bakooye enguzi esente zandibadde zikolebwa akatale trillion number egenda mu bwetyo yandibadde kukola ebintu biki ebirala kakati bwe tumala tugaa nti tukooye kati enkola egenda kuba etya ebyobufuzi kati tubigira ati play ebiyingiramu ekikyamu ennyo kubanga singa tebya byabufuzi ffenna nga bannayuganda n'abantu abala bonna aga nti ffe tuzze kwekalakaasa lwanguzi obudde bwaffe bwe buno mufunye obutamatira bwaffe mukitegedde kati tukoze eki tugenze naye osanga oli azze ng'ali mu kunyaga butaala ali mu kukuba bantu alina control reviews ali mu kumukola ki kati ekigendwa nekikola ki ekifa naye nga abantu okwekalakasa mu ddembe ssemateeka abakkiriza ate era mu kaseera kano buli omu agamba nti enguzi njagala kugenda wa omubaka Hassan Kirumira bw'otunuulira abavubuka engeri gye bakuttemu ensonga yaabwe beekunze nga bayita ku mitimbagano owulidde nti mu mateeka poliisi erina okubeerako ebbaluwa oba olukusa lwekuwa oba okugitegeezaako nga bannamateeka batera okukitunnyonnyola naye kati bano ababadde beekungira ku mitimbagano ne paalamenti yennyini gy'otuula petition yandibadde ereetebwa sipiika akiwa obudde okubeera nga kiteesebwako olwani abadde alina okugikola kubanga bazze beekunga bwekunzi ku mutimbagano tulaba nga ensonga okugikwata nga ya mutimbagano ya buli omu kuyingira tolowooza nti eyinza okuba nga nayo yalemesezza enteekateeka yaabwe okuvaamu obulungi oba oliawo ebimu ku bintu ebiri mu gavumenti yaffe eno oba bye balina kwe kutya batya nnyo ne bwe kiba kisiikirize bakitya kuba bw'otandika okuwa ekitiibwa ebintu ebiri ku social media nga tebina na formal documentation olabira nti akatengo kangi naye kyenjagala okutangazaamu nti waliwo ebigambo bibiri eby'oluzungu corruption ne embezzlement corruption bwe buli bw'enguzi embezzlement ndowooza kwe kubulankanya kwa ssente y'omuwi w'omusolo wano mu Uganda tubigatta byonna ne tubita corruption oba obuli bw'enguzi obubbi wano e Uganda obusinga si bwa corruption kintu kidogo oyo takosezza ggwanga lyaffe kiri awo wadde nga alikosezza era kiri kyembagambye nti ebibi bikola ki ebibi bisiŋŋana ekizibu kya Uganda ye embezzlement oba okubulankanya ssente y'omuwi w'omusolo ssente ezo bazibulankanya zitya nti bwe zijja ne tutematema inappropriation zino zigende mu sekita eno zigende wali bwe zigenda eyo tezikola bye zirina kukola wabula omuntu omu azikwata n'agenda n'atandika kuzimbamu arcade ze n'atandika kuzimbamu apartment ze. Now that is the biggest problem of Uganda. Si kintu kidogo kino kyogamba nti osanze omusirikale wa polisi akutte tolina permit n'omugaso nedda ekyo si wadde nga nakyo kizibu naye ate si kizibu nnyo kati
mu Uganda kitulwanyisa kakati abantu kyebasizzaako ennyesira ye corruption oba obuli bw'enguzi naye ate ng'ekizibu ekisinga ekiri deeper is embezzlement obubbi bwa ssente y'omumusolo. Nze ntuula kakiiko aka trade twakolako report, a very substantive report ng'egoba omu ku ba PS bano abawandiisi ab'enkalakalira Geraldine Sali si mubaka wa parliament. She doesn't work at parliament. Naye mubbi government nedanze nkubulira mazima kuba twagezaako bagamba ebintu bino in time ne bagaana era ndowooza ne bamukomyawo ne ku mulimu n'addamu n'akola ki. Naye wenjogera ali muki kati ndowooza ensonyi z'abakutte olw'okuba balina be bakutteyo naye ne bamukola ki ne bamuteekayo. Kati sectors ezo ez'enjawulo ezigendamu ssente ez'omusolo nga zirina bye zirina okukola ssente gye zibulankanira y'ensonga ffe tukwata ssente tuziteeka mu Ministry of Health. Budget nejja ne bagamba nti Ministry of Health bagiwadde ssente bweziti nga butitimbe bwa nsimbi bulina kukola ebyo malwalire waffe waluleta alina okubeera eddagalawo oli ebukalaasa ekatikamu nyimbwa mugende mu ddwaliro bannayuganda musangeeyo ki eddagala naye ssente ezituuka mu ministry ne zitakola kye zirina kukola ki kukola ne zigenda mu kuzimba akedi z'abantu. Kyekimu Ministry of Education, Ministry of Tourism, sectors zonna ngera bozikola ki bozimanyi. So mu kulwanyisa obuli bw'enguzi tulina okusooka okutegeera ki kye tukola ki kye tulwanyisa. Bano abaana bano abavuddeyo ne bagamba nti ekimala bana Uganda. And this generation bo tebaagala ku bambi era obalaba look at lengeranga kati oyo omuwala ndowooza oyo si Silivia Namutyaba. These are common Ugandans abazaalibwa ku mulembe ndowooza abamu bazaalibwa na myaka gya 9 oba 12. Ebyammwe ebya 86 tebabikola ki tebabimanyi. Bo kibaagala kulaba Uganda ekola ki progressing bajjajja bwe bagende kuba nabo bantu balwaza nabo bennyini balwala bagenda mu ddwaliro nga teri ddagala ne bagenda ku masomero ne bagamba abasomesa tebasomesezza babanja ssente ne bagenda mu sectors ez'enjawulo nga tewali service delivery ne batambulira mu Kampala nga ebinnya efuuse pothole city ne bagamba nti wano waliwo obubbi bwaki bwa ssente z'omumusolo tulina okukola ki okulwanyisa. So beekunga ne bagamba nti tugende naffe twekalakase ku lw'obuli bw'enguzi bwe n'obagirayo military police n'obagirayo SFC n'obagirayo police buli mukumi wa ddembe era n'omugjayo ng'ozze kulwanyisa bano abaana batakutte wadde ejjinja. Ndowooza nti gwe mukennyini gwe muli wanguzi era gwalina okubeera nga okola ki olwanyisibwa first and foremost. Obuli bw'enguzi butandikira mu executive kuba ffe parliament by the way parliament omulimu gwa parliament is to appropriate budget eva mu executive kubanga tukimanyi bulungi ni Minister of Finance ye General Museveni himself because yalina powers okusinzira constitution ya Uganda era budget bagituletera ffe tu appropriating anti azino sente zigende wano zigende wali era ne zigendayo. Ndowooza nti we tuba tutandika kulwanyisa buli bw'enguzi ate tulina kutandikira mu executive eyo kubanga zonna gye zikola ki gye ziggwera be balina okuddukanya agenda ne be balina mandate okuteeka mu nkola program zaki. So ebintu ebibanga tebikolebwa mu ggwanga abantu awe tulina okusooka ne tubuuza akana n'akataano. Parliament eno ndabanga soft target etya nti bali bo omuzanyo bagukyusa ne bagutuza emundu ne bagitunza ku parliament nenga onoonya budget eri ludda parliament oba tugitemera era ffe tuteeka mu nkola budget y'eggwanga nga si parliament yaki ya Uganda. So tulina okusooka ne tutegeera nti abantu bano babi omuzanyo bagukyusa ne baguzza ku parliament olw'okuba balinayo obwekwaso nti omubaka gundi yagenze mu ministry eno n'akola kino n'olwekyo babbi bonna babbi naye parliament mulimu ababaka abali substantive nga n'ekintu ky'enguzi tebakikola ki tebakikiririzaamu. So tusooke twekubemu tooki tutegeere olutalo tugenda kulwolekezaawa era mujja kukomekereza at the end of the day ng'omuli bw'enguzi mumutegedde kubanga enguzi ekisibuka mu executive. Nzira nsiba ngamba bana Uganda nti kino ekintu bakizimbye kuva mu 86 enguzi mu 86 yaliwo si yeriwo kakati naye baze bazimba kize kikola kakyafuuka kidayinaso tebakyasobola tebakyalina kyekikolera
wabula kimasajinga bakeera ku macha kisanirira kaviri kukisiga kazigo tebakyalina kyakikola kitulina okukola kujawo government eno tulete government endala awo tujja kuba tugobye eki enguzi okumanya lwaki abavubuka bano ababadde bakunga bannaabwe lwaki tebeekuŋŋaanyiza mu umbrella eyawamu ne tubalaba nti bano bebeesowoddeyo kubanga waliwo n'amaloboozi agazze nti weetaaga okubaawo okuteesa naye kati mu mbeera eno kuteesa naani ani ayinza okuwandiikira palamenti agiweereze petition ng'eyo nkyali ku nkwata engeri gye kyakwatiddwamu ebimu ku strategies z'NRM is to promote oba kufuna abantu abalina ekizibu nti kati bano kino kyekizibu nga olaba kati bagamba nti nuupu kyekizibu era nuupu tebasobola kukkiriza kubaako kyokola n'ekintu ekiryamu ofasi nga kiri awo tekitegeerekeka era kigenda baleetera ebizibu ndowooza nti n'ababikola nabo bamanyi gavumenti ya Uganda and how strategic they are in clamping down anyone who opposes them. Bali eyo bali ku mitimbagano bo bazanya muzanyo gwabwe era nze ndi musanyufu nnyo kuba singa bavaayo ne bagamba nti kati ffe twesowoddeyo okulwanyisa obuli bw'enguzi tomanje bagenda kuggwera abo ffe weluzira we twakomye watono nnyo naye abo bebabakwata abakirimu tomanje bagenda kuggwera bano bakanso ndowooza be bajja obbajjayo so gavumenti ya Uganda kyetya be bantu okwevayo nga tebabamanyi gye bava tebamanyi bibakwatako tebasobola kuba profilinga bali awo just in an amorphous situation era ekyo kyekizibu kya Uganda era mbasaba bassebo ne banyabo yonna gye muli abakola omulimu ogwo musigalireyo ddala sitwagala kubategeera nange saagala bategeera nti yemmwe mwe mukola omulimu ogwo nga mukola ku lw'Abannayuganda era basiima Bannayuganda basiimu. Honorable Chibedi, gwe mundaba y'ebintu bano abavubuka wamma lwaki tebavuddeeyo tutegeera abantu betukolagana nabo kubanga ndalabye Speaker Parliament omumyuka wa Speaker Thomas Tayibwa ng'agamba nti naye Parliament gye muli mu kuteeka ku nninga okuteesa ku bintu bino terina petition gye yali efunye akati Abaganda bagamba nti nsibambi edire mutere mubanga olina ensonga entuufu gy'oliko olina okugijja mu bulambo olukufu n'osobola okubeera nga wenyumirizibwamu ekyo kyokola era Abaganda bagamba nti akatoli kabbe oli amagumba osuula mu mulyango come out people see you nti yegwe era gwogamba ensonga kanso wuuyo omubuuza ekibuuzo nti nga nkulaba nnyo okuva luli nkulaba oli eno oli nuupu si eri mu kino ekintu naga nti nze okuva 2016 nakolanga bwendi tosobola gamba nti njaga kunoonya abaka Parliament owa Mityana North nowa Katikamu oba nowa Weruweru noga nti ojja kuva ku Lukalidde ojja kuva ku Kibedi definitely abowongo wona budduka wa Kibedi kubanga ya representinga constituency eyo n'olwekyo abantu baffe ensonga gye baliko ntuufu bave banyumye Bannayuganda nti ffe gundi eno ensonga gye tuliko yino twagala mutuyambe embeera bwekiti kubanga enguzi ne embezzlement ng'omukulu bwe yabidifferentiatinze biina root cause yabyo biina waliwo ebintu byojja okulaba nga weetaaga okubikola osobole okwongera okukendeeza ku buli bw'enguzi ng'obyetaaga nga bwebiri okyegedde for instance kubanga kati olina okuleeta minimum wage nti omukozi waakiri asembayo okufuna ssente za wansi anaafunanga zino okyegedde olina okumanya n'otunuulira emisaala gyo giri gitya across the board kyetaaga okuleeta salary review board President yagambye gya Parliament gyetaaga okudda okwetegereza n'abavubuka no this is what we are saying okyegedde bwe giba gyetaaga okwetegerezebwa gya Parliament eja commissioner eja authority ED ejani giri gitya okyegedde kakati kyekugamba nti bwobanga togenda kuba selective ogenda kuddamu oteekewo ekintu nti kati eno katukole kibayita salary review board across the board nti twongere okwetegereza ku misaala nti omuntu ono omupoliisi omuntu ono w'amagye omuntu ono wagundi alina kufuna ki okusinziira ku service akola ki obudde buŋŋamba kuwummulamu sooka osimbewo akati tugendako mu kitundu ekyokubiri omulungi atulaba wano ku NTV mu programu ebigambo tebita tusooke tugyewo obubaka buno tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri.
not the work of the political leaders to fight corruption. That's what I want the Ugandans to understand. Because really it's not the work of the political leaders to fight corruption. However, ultimately, they are responsible for defending the interests of the people. If the accounting officers do not do their work. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Nobody, once we are told, should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. You still pay and share with us one, and then you say you fell on our behalf. Did we send you to steal? If you are in leadership, you have to be upright and accountable. Don't accept to pay the price we have paid for you to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. What we are managing is not ours. It's not our own estates. Apart from the State House Anti-Corruption Unit, the one of Brigadier Isoke, I'm also setting up both a tax investigation unit and an accountancy and audit unit. They will be able to investigate all tax evasions, under declarations, money diverted by Parliament, and stolen, etc. I'm now convinced that you have a lot of money. First of all, there is under collection of taxes. That group of, I hope you call the tax fellow. Muslims, did he come? You should call him, let him come. There's a lot of under collection. I'm now getting a lot of information. So there is under collection, but also there is massive stealing of what is collected. Now you can imagine how much more we could do if we plug both. That's what the VP was saying. If we plug both the under collection and the stealing. Kale omulungi atulaba ku NTV tuli mu program ebigambo tebitta. Ebyo byebigambo by'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bimu ku ebyo by'azaayogera ku nsonga eno ey'obuli bw'enguzi. Eddoboozi liri etwawumudde nalyo ebigambo ebimu tebyawulikise naye abadde agamba nti obuvunaanyizibwa bw'okulwanyisa enguzi tebuli ku bakulembeze balonde oba ba political leaders naye buli ku accounting officers. Naye abakulembeze bano abalonde basobola okujjamu ne beetaba mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi singa bano ba accounting officers babeera balemereddwa. Ba accounting officers tubeera twogera ku batesitesi aba ministries ebyensi abatesitesi aba ministries ez'enjawulo saako bakaawo abantu abo bavunaanyizibwa ku nkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti betubeera twogerako. Ate wano ndowooza president era omuwulidde bulungi nyagambye nti yakizudde mu kunoonyereza kwe nti Uganda erina ssente nnyingi naye obuzibu zibbibwa ate n'omusolo gukuŋŋaanyizibwa mutono. Kale awo watadde amaanyi era ensonga naffe lwaki twasazeewo ensonga eno ey'obuli bw'enguzi tugiteekeko essira ly'amaanyi mu programu yaffe eno ebigambo tebitta. Wetuwunzikidde Honorable Chibedi obadde okyamaliriza ku nsonga y'abavubuka engeri gye basazeewo okwekwatamu naye ate obadde otututte mu kyemisaala nga mpuliranga ayagala ninga agaziye nnyo nolenda nabadde ngamba nti enguzi weeri era nnene era nnyingi nnyo naye twetaaga twongere okutunuulira ebibireeta ekireeta enguzi okuba nga eri mu that magnitude ennene nti tulaba tutya amukozi waffe wa wansi yandifunyenga mmeka butasukka wansi okusobola okwakomodatinga ebizibu bye byaba yeetaaga kubanga jjukira nti omuntu afuna emitwalo 8 agenda mu katale ke kamu n'omuntu afuna obukadde bumeka bubiri omuntu aga afuna emitwalo 8 almost amasomero
gagendamu ne bali gebagendamu almost gegaki gegamu ate afuna 8 kyokka ate essomero lyetaaga akadde ka ssente okitegedde afuna 8 ate akatale buli mwezi accommodation enyumba ya mitwalo 5 okitegedde kati olaba nti enyingiza ye ntono ku nfulumya ye eyo kyekimu ku bireeta obuli bw'enguzi twetaaga twongera okutumira emisaala egyo n'enteekateeka bwana Anwar wali okola wano nga bakuwa omulimu balina kye bakuwa kye bayita terms of reference kino kyonoogobereranga ng'okola omulimu gwo guno abakozi ba gavumenti bonna balina ekiwandiiko ekyo naye bwe bakifuna bakoma kukiteeka ku fayiro tebagoberera bikolaki bibateekeddwako waki wammanga nti onookolanga kino nekino 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 osanga DEO osanga health inspector n'abalala bonna bali mu byabwe mwaka mulamba talina kyakoze eki tagoberere terms of reference tagoberere kyalina kukola ekiwandiiko kyakola kyamu ebyo byonna byetaaga okuddamu okukola ki okwetegerezebwa okusobola okulaba nga tufuna effective service delivery ng'ekirala kinjagala okumala nakyo nti bw'oba otunuulidde kaakati olwaleero twogera ku buli bw'enguzi Uganda yonna twogera ku babbi so ekiri naye akakiiko ka parliament ak'abakulu bano aka trade ke kaavaayo ne kalaga nti zino ssente za cooperative zaabula bweziti era abaazibuza be bano okitegedde speaker wa parliament n'akwata report n'agitwala mu ki n'agisindika sima bwe mba nimbe sebo ojja kwongera otuyambeko okitegedde n'akwata report n'agitwala mu investigating officer okusobola okwongera okunoonyereza essente zino zagenda zitya era zalagawa mwe mwavudde n'okulaagira dinisali nga yateekawo ekintu kye kikooperative kye n'abakikolako okitegedde n'abanga bakifunye yensonga kikati aliruddawa so nga ate parliament ebagamba nti omuntu ono gaa nti okitegedde so nolwekyo parliament eteekeddwa naye okuweebwa credit nti ebintu bino byetulaba olwaleero babaka ba parliament be basobodde mu bukiiko obw'enjawulo be basobola okugjayo bw'otuula bwana Annual n'otuula mu public accounts committee central government okitegedde n'olaba auditor general zireport essente ezibula essente zitakozesebwa abakozi abaliyo abataliyo abaava edda ku mulimu mu kakiiko oyinza okwewuunya ddala era singa muba mugenda buli kakiiko ekatudde ne mulaba ba technocrats nga bazze mu bukiiko oyinza okuddamu tojja kuddamu kugenda kumuna byabufuzi olina kugenda mbaliwa kyekya Hassan kye yayogedde nti ssente zibulankanyizibwa we wasinga okuva obuzibu singuzene ya mpayo omutwalo nkukola ekino n'otunulaga nti twafulumya ssente za gloves for instance z'eddwaliro obukadde bwe buti n'obuza zo zagulwa ziriwa nga teziriyo nga auditor general akoze omulimu gwe naye n'ekirala ekiri mu reports zino nga tuba tuzitunuulira kubanga tugenda nti auditinga oba n'auditinga omyaka 2 emaki mabega kati ogenda okujja mabaka bali bagenda okujja ng'essente emyaka 2 zakola ki zabula dda so temuauditinga kino kiriwo you don't do the current situation mukolera ki mukolera mu bikadde nga kiba kizimu nnyo okuddamu okulabanga sente zikola zikavalingo olw'eyo sente zisibya jalinisali si za mwaka guwedde za bbanga ki naye bw'otunulira ate kakati ebiriwo bw'onoogera n'otunulira kati nti ewoofiisi essente zaswala ebitabo okubijja mu woofiisi ey'e Kampala okubitwala mu woofiisi y'Entebbe okitegedde nti yali motulayini gye baleeta nyonyi kijja kwewuunyisa lwekyo nga maliriza ku nsonga eyo nti abantu bonna bana bakoze omulimu gwabwe ogubasaanidde okukola if there is division of labor buli omu n'akola kyateekeddwa okukola eggwanga lino Uganda lijja kuteera president kyakugamba nti eggwanga lino ligagga nnyo naye enkozesa ya ssente n'ensolooza ya ssente yeetaaga okukola ki okutereezebwa okulaba nga abantu bavudde mu bizinesi bangi okuwa ekyokuleberako nga musuubuzi bavudde mu bizinesi ki bangi kubanga olumu ogenda nomuteekako omusolo omulamu n'omuwa badeni nga nnene ate omulala n'omuwa badeni nga ki nga ntono equality neekola ki neefa njagala kujja wa munnamateeka George Musi wagambye nti ensonga zino waziyingiddemu ng'omulwanirizi w'eddembe ez'okuwolereza bano abaakwatiddwa olw'okwekalakaasa kuno okw'enguzi
naye bw'otunuulira abavubuka bano naawe ngenda kuwa ekibuuzo kyekimu abavubuka bano eneekwata gye beekutte tebalina bamanyiddwa we basinziira tebalina bukulembeze bumanyiddwa nti buubuno tebalina mukulu waabwe amanyiddwa nti wuuno ne nammwe munagenda mu maaso nakudduka buddusi ku kooti kati waliwo bwe bakutte ne mudduka nammwe ng'abalwanirizi b'eddembe okuwolereza abo eneekwata yaabwe tolabanga nayo erimu oba ebirumira nga senagenda butereevu ku kibuuzo ekyo njagala kulungamyamu ababaka boogedde nnyo ku omukyala Geraldine Sali ali mu kooti tannasingisibwa musanvu era simanyi lwaki nebonse gumira amwogeddeko nnyo n'atayogera nti waliwo n'ababaka banne nabo abavunaanibwa naye nga tannasingisibwa bonna bakyali bakyatwalibwa nti balina era tetunnamanya musango gwe bagenda so si memba wa nuupu naye tomugamba nti wanuupu olwokubanze buliwo etteeka kirigamba n'eddembe ly'obuntu so aweebwe chansi ye katono nnyo ku nsonga eyo sinnagamba nti mubbi tebamuzinyiza omusango njogedde liriwo omusango okubeera mu kooti criminal twewala nnyo okugyogerako mu ngeri y'obujulizi ekyokubiri ongambye enteekateeka abavubuka ekisooka nze sikirabamu buzibu kubanga olwaleero ekibuuzo ekinene kyandibadde kiddibwamu nti abavubuka bonna mu ggwanga muno ekisooka eggwanga lino lya abavubuka n'ebyakajja okuva mu statistics biraga nti kumpi 8 ku 100 bavubuka bato kati ekibuuzo ekinene abavubuka abo baganyuddwa batya mu bintu bya gavumenti omuvubuka waliyo abavubuka nga basoma ne bagenda ne basoma ne bamala degree naye nga batudde tebalina mirimu nebayo omulala n'atandika okweyiya afunye ka saluuni akoze ka beekeri ayimpulwenga abantu bana naye alwana gavumenti agiwulira nga trading license nga bamuggalawo KCCA emuggalawo landlord amwongeza rent kubanga naye agambye nti kakati FRC kakati rental tax ne waliwo ebisaaniiko asasulirawo amasannyalaze agasasulira alina okusasulira abakozi ye waafiiringira gavumenti naye abakyaliko olwo n'awulira okudiibuuda n'awulira nti kakati ono yabadde sipiika bamuwadde emmotoka ya bukadde 5 olw'okubeera deputy ne bamwongera n'endala ya 5 olw'okuba bwe yabawadde okubeera deputy n'afuuka sipiika n'awulira okudiibuuda bwe kutyo n'awulira nti ono bamugulidde generator ya bukadde 5 so kakati nzikiriziganya ne Honorable Hassan nti palamenti yokka si erimu enguzi ate si buli muntu ali mu palamenti nti mubbi palamenti erimu ababbi erimu abatali babbi ng'ekifo ekirala kyonna ne bwe gibeera ne bweba kampani ne bwebeera sinzizo mulimu ababbi n'abatali babbi enjawulo eriwo ate nzikiriziganya nnyo nti public entity yonna mu Uganda muno buli wonoogikuba mu tooki ojja kusangamu enguzi twatyanga nnyo Bank of Uganda tugamba eyo biri gundi nnyo jjukira akakiiko akatuntu bwe kakuba mu tooki vulugu yali omwo nga muyitirivu era kiddeyo ku kiriho ne Bonse Gumire kyagambye nti buli nsi mu nsi yonna mulimu enguzi ne mu Amerika eri enguzi enjawulo mu Uganda nti risk senga nkwatibwa kyekibuuzo nti senga mmenye etteeka lino kyova nga yodde ekyokulabako ekirungi nti South Africa nti oba Dubai nkimanyi nti ekijja kubitaala consequences niwe kiba kiro bajja kunvuna kamera ejja kunkwata banoonye ne batwali mmotoka mu Uganda nkimanya nti ne bwebuzibu akawumbi bwe mba mmanyi nga ababaka ebaali erwengo ne bagamba nti wemba nja kuwaako abalonzi oba nja kwogera ne president bajja kunsonyiwa ye risk eyo kakati ekiddayo kyombuuzizza nti enteekateeka oba empumbawumba yaakyo bakunze abantu bonna era nze bw'ogamba nti no bagambye nti banaayogera batya nammwe kubanga beboogerako buli omu abiraba ekyokubiri bw'ogamba nti ayagala okwogera nabo okuba bagambye nti twogereganye bw'ogambye nti buli muvubuka ali aggrieved ku nguzi nga bw'olaba ajje tusinkane wano ekkololo mujje twogere wano tusinkane twogere ku nguzi naye ate ekisinga obukulu okwogera kizo kukyusa bikolwa ebikolwa ebyokudiibuuda ebikolwa ebyokulaba nga amateeka gakwasibwa nga temulimu kusosola ebikolwa nga n'okulwanyisa enguzi kulimu okusosola gino emisango egimu gye balondobamu walaba ab'amabaati abantu nga 20 bakola statement basatu bokka be bagenda mu kaguli mu baminisita ababiri ne babasuula ne bagamba babasudde lwanguzi naye atukkiriza nti babasudde lwanguzi ng'ate omu gwe bali naye mu kaguli akyali mu kooti akyali mu kabinet so nze ndowooza nti enteekateeka yakyo ate gavumenti eno eyagala nnyo ebintu kubanga nagambye annual nti
mu Uganda tunoonese nnyo mu luzungu ekigaba kita polarized nti Nsegumire bw'ayogera agamba iyo yandiyogedde ki Hassan bw'ayogera we yayagala kaadi ye blackmail gye bakoze wayogera kwegamba n'otoyogera kikyayogedde naye ani akyogedde kakati era kyobola banga naye ombuuza nti lwaki twakulabye wano naye ate actually emisango gyentwala mu kooti ejja n'okundoza 2-10 so buli ekirimu okunyigiriza eddembe kyandiba kitugatta ffenna era nze ndowooza buli muntu yenna era n'abantu abali mu kkomera abo abasukka 10 njagala okulowooza nti bava mu bikulu ebyenjawulo munnamawulire Faiza owa KFM simulabangako mu byabufuzi benna sibe naye msuwa nup naye yazirwa cause gyayimiriddeko n'abalala abafaanana ng'oyo bangi waliwo omwami omu bamuyita Lubega Hussein n'omulala bamuyita Okujja bavunaanibwa ku lwa kusatu baali nno bo beetambulira byabwe nga lwe bakwata nga babayitako nabo ne babatwalirako muki ne babatwalira mu operation group ya Faiza waliwo omu yali akuba bifaananyi nga alaba bano bawandiika ebipapula n'akuba ebifaananyi naye ne bamutwaliramu so kakati bwewabaawo ekikolwa ekiva ku kivudde ku mateeka nekinyigiriza eddembe buli muntu alibadde akivumirira si nsonga oba bifaanana bitya n'engeri gyebakwatiddwa ebintu gye byakwatiddwa mu bino annual mu mateeka tulina kye tuyita geographical jurisdiction nti kooti gye bakuvunaaniramu eteekwa nga gyodiziddwa omusango oba gyoguzizza kooti ezo buli emu erina ekitundu kyefuga kooti y'Emmengo efuga ekitundu bwekiti kooti ye Mukono efuga ekitundu ki bayinza kukwatira Masaka ne bakuvunaanira Mukono kakati olwaleero okuddiza Mukono okujjako nga waguddiza Mukono wodizizza omusango we balina okuvunaanira woddiziddwa omusango kakati olwaleero olwokuba byadde byagaddi benga agye nakwagala kubateekayo ku buli ngeri yonna n'okwata abantu ko West Small ekitundu ekitwalibwa City Court ya City Hall n'obatwala Nakawa waliwo be nawudde abakubye olukuŋŋaana aba civil society Entienda ne babaleeta ku City Hall waliwo abalala Nakawa babavunaanye omusango gwa Aida and Disorderly kooti gwejunguludde nti omusango gwaki tumira kuddamu kuvunaana ne mwami Museveni nnyini yayogerako n'awa n'ekiwandiiko nti abavubuka abalina mirimu lwaki mubavunaana Aida and Disorderly nga tubawadde kyakkola kati ekigendwa kyadde kyakulaba nga bagenda mu kkomera ku buli ngeri yonna si nsonga ba mu ngeri ki oba ngeri ki okiraba so njagala bano bavunaana beetabe mu lukuŋŋaana olumenya amateeka ne lukuŋŋaana ki mwaliwo kamera zaaliwo lukuŋŋaana ki olwali awo oba onsanga nga mpandiika ebipande ogwamuta nti ndi aido nina kyenkola mpandika oli presumed kakati oyogedde gwagambye nti oluusi ebyobufuzi byetabamu nze ndoza tondwe tusigala nnyo ku ki amateeka kye gagamba kubanga bw'otandika okuva ku tteeka kye ligamba otandika okulowolereza ekyamazima buli muntu alina kyakola ayinza okulowoozebwa nti wakola byabufuzi n'abuulira enjiri gyagamba nti onaagibuulire lwakino n'alina kyagaba lwakino so nze ndowooza nti tudde ku ki enkola etambula ku mateeka senga tuva bwe tumalawo engeri yonna abantu bayinza okuwa okwemulugunya kwabwe mu mirembe annual oyagala bakole ki bw'oba omuntu akusabye n'aganja atambula mu mirembe noga naye engeri gy'oyogera oyinza okuba ogenda kuzza misango bwe tunaamalawo buli space kubanga siyinza kujjukira lukuŋŋaana lwonna mu myaka egiyise 10 nga luvuganya luvumirira ebikolwa bya gavumenti olwali lukkiriziddwa okwekalakasa konna siyinza kukijjukira so kakati kino kyakwekwasa bino bakolebwa bazungu ate balina ababakozesa balina byebanoonya nze ndowooza nti tudde ku ki amateeka kyegagamba bwe tukivaako ekyo abantu ojja kuba tubatusindisa okwetamu President yayogedde ku nsonga eyo gy'osembyeyo nayo ng'agamba nti okwekalakasa kw'abano kulinamu omukono omulala emabega bayinza n'okuba nga balina ababavujjirira olw'ebigendererwa byabwe naffe bwe tulaba bannamateeka natuse n'okulaba President wa Uganda Law Society Mulamba ng'avuddeyo ali Mugitabba ng'ali ku bazze mu kooti okuwolereza abantu bano abakwatiddwa olw'okwekalakaasa esente eziri mu kuvujjirira essiga eryo ery'amateeka oba ekikono ekyo eky'amateeka ekyokulaba nga kuba bannamateeka mbamanyi temwoza misango gya bwereere tukitwale nti President yafunye information ntuufu ddala waliwo abasasula mmwe nga bannamateeka abavuddeyo okuwolereza abantu bano ekisooka oyogedde ku President wange wa Law Society nze omu ku bambadde bagavumira nti alwawo nnyo kati kuno era nze omu ku bamwebazizza si kuno olukalu lwa wiiki eno kuba yavaayo ne ku Anderson yavaayo ku Fatuma nga bamukutte omulimu gwa Law Society omukulu lwanirira enfuga etambulira ku mateeka era gwe mulimu gwa munnamateeka yenna yandibaddemu bw'aba amanyi kyakola
kubanga ne bwoba okola amateeka ng'okoleta commercial law oleza shero ng'erwana n'egondi onoogakola otya nga singa nfuna ekiragiro kya kooti poliisi negana kiteeka mu nkola so omulimu gwa munnamateeka yenna kulwanirira nfuga etambulira ku mateeka. Ekyokubiri ebigambo bya Mwami Museveni bigendererwa kuleeta kwawulayawula. Okusooka kubanga wera walabe ekiwandiiko kigamba waliwo abamu abayinza okuba nga tebamanyi kakati bano ababadde bali awo mbateko okutundira bannaabwe nti oba nno Hassan ono yafunye akasente nze waliwo n'abamu abatadde ku mitimbagano era nabadde ne muganda wange Nicholas Opio ne mugamba sebo twalabe ennyumba tujja du house warming ene ennyumba y'Opio last week bagiwa Ssenyonyi ennyumba y'embaga ya Ssenyonyi gyakula akawombi kakati jjo bagiwadde Opio waliwo akakundi baketa GCIC bali police yadde bacharginga ne computer misuse kwa balina computer bazikozesa bana bali invisible nobody abalala foreign funding oba okufuna obuyambi obwebweru in itself si kibi kubanga government ya Uganda yefuna sente okuva ebweru budget support nyingi nnyo ne police nyini etukuba n'amagye gonna gafuna sente okuva ebweru kakati bwoba ogamba nti nno poliisi efuna sente okuva ebweru ng'ekuba bannayuganda lwaki olitasasula muntu bw'abaayo tasula so kakati nze ndowooza nti ekyokugamba nti no foreign funding in itself si kibi kubanga gavumenti eno myaka gyonna waliwo ne wekyali nga sente zivaawo zisinga ezikolaki naye ekirala ekisembayo abantu bonna abakulembeze ba Africa bonna Mwami Museveni yekka abasinga bwe beebuuzibwa bwe babeera nga banyigirizibwa badda ku ekyo bano balina ebweru byonna Mugabe yabyogera Moi yabyogera buli wabeera nga alina opposite kyaddako ekyo ke kayimba kaako balina abaliva ebweru balina ebigendererwa byabwe kwegamba ekisonga enkulu yandibadde bano byeboogera oba ab'ebweru babasanze oba nedda bituufu oba nedda kubanga senga tewali nguzi owebweru anasasula ani okugamba nti waliwo enguzi nga tewali kanso sinawulira bwongamba ani abasasula nze sinnasasulwa era bwaba basasuddwa bampe ku sente okuwolereza abantu bano sinaba kusasulwa wadde n'ekikumi obanja sina gwe mmanja kubanga ensonga zonna nkugambye nti abamu kuffe boloyo abasinga bewalabyewaawo Aaron Kiza aba chapter 4 aba Wanda baani babadde mu nsonga zino ez'eddembe buli wabeerawo okunyigiriza eddembe ly'obuntu nja kubeerawo si nsonga oba ya NRM tewalabawo abanoopu ku musango gwa Bolole yali atuvuma nga bali ku bba so buli wabawo ekintu kyonna ekinyigiriza eddembe ly'obuntu nja kubeerawo kubanga nze njagala enkuletwalina ku mateeka si nsonga wasinza kusanyuka nti oli mulabe wange akati yo gwe batulugunya nkugambye kitatta yakunga abantu batukuba 2016 emakindye ne road mayor twali naye waito emyaka 2 nga kitatta ali mukagulika court martial bamujweteseeko emisango era nagamba kitatta bagimujweteseeko ng'akaaba maziga naye ate nga yali asavinga ekintu kyekimu naye tewavaayo kumuwolereza ku olwoyo yalina abamala yalina abamala nali mu kooti naye mukulu ono simuwangayo wadde n'ekikumi emirimu gye bakola gyonna gyali emisango gye mwabaddeko tebamusasudde wadde sijjukirayo ttiimu yange kuŋŋambali abali emmanju be bamusasula nti basasudde bani boogere nabo boogere oze nti abantu bano bagenda kufuna kyemuyita pro bono okwolereza okuweebwa saavisi y'amateeka ku bwereere naye gwe bwolaba abantu abameka abavubuka abagamba nti tetulina mirimu naki kakati munabateeka bamuwa bbiru agenda kisasula ati ekintu kyo ku luguudo kwekalakasa lwanguza gasina mulimu sikola ate era bwana waliwo era bannamateeka ekibiina kyabannamateeka abayambako okwolereza abantu bonna ne mu byalo gye bali lwakuba nti ate bafuuka bagenda okuyambako bamaliriza ate banyininyini bekyusizza nga bakoze eki beyambye nga banyaze abantu baki tukweza ku ttaka katukuggyemu wakutawanya musajja ate omukazi wa ne bamusayiningiza epapula agenda okumaliriza nga ate bamubanja njagala genda wa Honorable Hassan Kirumira lukalidde bw'otunuulira abavubuka bano nabadde netegerezo manyi story nange nagikoze wiki eno yonna followinga ninatunuulidde abavubuka omuwendo gw'abavubuka abavuddeyo okwetabamu gwabadde mutono bwogerageranya n'ababadde bakipostinga ku social media naddala abakozesa omukutu ogwa X ogwa Twitter omuwendo gwabadde mutono ate n'ekitunuulira ngera kiri nnyo mu buyinza okuyita bamwogera luzungu Berits
tulina ne wetwabadde waneeno Kampala Road ng'olaba abantu bali mu kukwata ono omukyala naye ng'abantu ba bulijjo bo bali eri batunula balaba bigenda mu maaso nebuuza nti message abavubuka bano gye bagezaako okufulumya bwebeera ng'ekwata ku ggwanga lyonna nene ntunulya ne ekika ky'abantu abazze okwetaba mu kwekalakaasa kuno nga bwe mugambye nalabye ng'okusinga ennyo bamwogera luzungu oba oyinza okuyita elites message yavuddeyo lwaki kiri eyo abo bokka be balaba nti tebitambula bulungi lwaki kiri nnyo eyo okusookera ddala nze nali mu kaduukulu saategeera byagenda mu maaso ku lunaku olwokubiri naye ku bye nalabako n'abaana be bakwata ne be boogera mu mawulire bali ng'abaana oba 7 basukka kati bali nga 10 bogatako n'abakwatibwa ku lunaku olwokuna kati bwe baba nga basukka 10 n'okubamu n'akafaananyi deployment eyali mu Kampala ku olwo lunaku nti abawanvu n'abampi emmotoka ez'ekika ez'enjawulo emundu ez'ebika ebyenjawulo zezitalabangako byali ku streets z'e Kampala ne over 100 Ugandans abavubuka ne beesoola ne bagamba nti katulumbe ndowooza nti akakafaananyi kantiisa eri gavumenti eri mu buyinza nti ne bwe bandibadde 20 bokka ne bagamba nti wadde mutaddewo deployment n'abasirikale nabina abawanvu n'abampi netusonga that is a cause of fear bo kye baali baagala kutiisatiisa baleme kuvayo n'omu ajja ku street naye okuba nti badifayinga gundi eyo ey'okutiisibwatiisibwa ne bajja era ne beeyongera ne bajja kabonero kantiisa era bakwata nsubira nti nakyo kikyamu gavumenti erina okwekuba mu kifuba bategeere baani be balina okukwata ku nsonga zino kuwagambye okuba tooki bagende bakube tooki mu ministries ne sectors ez'enjawulo baani abali enguzi bateekewo investigation forensic investigation bwe basanze ng'alina ekitatambula bulungi bamukole ki bamukwate genda ministry endala obakwata bonna nobateeka eruzira ng'enguzi teweddeewo bwekeera ku makya okubiri by'abashayija oteekewo emikolo naawe okuteekeko empingu akutwala eruzira kuba enguzi eba ekulemye okukola ki okulwanyisa so okukwata kw'abana abaana nsobi yennyini era nawulidde omukulu ng'ayogera 6000 years ago lino eggwanga lyali lyagala kulumbibwa oyagambye emyaka lukaaga byagala kulumbibwa bacolonialists ne libalemererwa tebajja litwala kakati era kansa kijjeyo bulungi lino eggwanga lifuna ssente okuva mu bazungu we all know that era otunulira budget y'eggwanga tufuna ssente zijjano okuyamba sector budget support zituyambako okuddukanya emirimu gy'eggwanga toyinza kugamba nti abazungu abo babi baleeta ssente wanowa Uganda si kituufu kuba naawe bazireeta mu gavumenti n'ozikola ki wabeerawo project support ssente zijja era ne zikola emirimu gy'eggwanga so okuddawo bavumirira nakyo si kituufu kuba ate ezo ssente ze baleeta zikulaakulanye Uganda ze zibbibwa mu bitongole ebyenjawulo so gwe just dda ku drawing board weekube mu tooki genda mu bitongole ebyo siba omu ku omu ababbe obuli bw'enguzi bwe bikulema kubira abashayija ku makya essimu nti mukama wange jangu wane waka empingo otekeko empingo bakutwalewa eruzira kuba nawe guba kulemye okola ki okola katonyo annual senga eri abavujjirira abantu bano genda ku street ng'ogamba nti noli muvuka agenda ku street tumuwa omutwalo gumugumu Uganda ofuna bamekoloza buli lunaku kujja kubeerako abagenda ku bwavu obuli buno n'ebbula ly'emirimu olaba abantu bagenda obuvidiyo buva mu nsi z'abawalabu ne bagamba no babakubi naye nga buli lunaku ku airport bajjula kati senga oli ateeka ssente nti bannange buli agenda ku street mutwalo buli lunaku wajja kubawa tujja nakubula obateeka andi kakati ensonga eyo kituufu kyoyogera kanso naye ba promoters kiwa kiri bebawa kati bano abalala promoters bona ne basindika ekigambo ku bwereere anti kirowoozesa nti abantu bano be bayita tebalina magezi kikirowooza ekyo bagamba mubuzaabuza abavubuka kirowooza nti omuvubuka yitalina bwongo gy'omugamba gy'agenda ano ali kyakubuuziza nti nga ndabye abantu bano tebajjumbidde nnyo abavubuka batono nnyo naye ng'abalala bali ku ki bali kubira kye badde akubuuza ekyo
okay ndio sichange Honorable Chibedi ensonga zino wabadde ozitandika wagambye nti mu Uganda buli omu akikkiriza nti waliwo obuli bw'enguzi nete tulina wetulabye obwetaaga okulwanyisa ennyo n'abo babulimu okubalwanyisa ennyo kakasiza ddala nti ekibiina kye kya NRM ova tekikkiririza mu buli bwanguzi kituufu naye bannabyabufuzi baliriddawa mu kino abavubuka kye bataddewo tetulina munnabyabufuzi kabeera owa twalabyeko nga naye obanga afulumiza kale statement esobola okufuluma eyinza okubeera enyangu naye tetulina gwe twalabyeko obanga alina kyakoze obanga naye alina bwe yeetabye mu kino kubanga abavubuka bo babadde bagamba nti kya mirembe si kya oli mugwebuuza ate oli bbali nga tenzo ndabako wano Sente guba doti. Nakati ebigambo byenjogera byokka byakulwanyisa buli bwanguzi. Tetwabalabyeko mu bintu by'abavubuka. Ndiomu kubo abawagira abantu okwekalakasa mu ddembe okulabanga obuli bw'enguzi n'ebikolwa ebikyafu ebiwunya birwanyisibwa. Nakubudde nga ntandika nti naye Abaganda bagamba nti nsibambi ekola ki edibya mutere twetaaga tutuule tumanye nti kino kitugenda okubanga tukola gwe nyinyi ogambye obuuza abavubuka ba promoters bali invisible tibalabika oshegede lukaide n'agamba mweyongerereyo ddala tetwagala kubategeera nga saagala mukola kumutegeera kati onoogoberera otya blindly nga gogoberera tomukola ki tomulaba president bwe yali agenda mu nsiko yagamba ngenze nibamugoberera otafiri wadde omukola wadde omulabaawo naffe fenyini tuzze tugamba nti nedda enough is enough tuteekeddwa okusala amagezi okulaba nga tulwana obuli bw'enguzi nga bukendeera bwe bwoba nga buvaawo bwekiba nga kyangu ekitali kyangu nnyo these are realities in life tosobola kulwanyisa you cannot get zero buli bwanguzi mu Uganda tosobola naye oteekawo makubo okulanga obuli bw'enguzi bukendeera naye ekimu it is high time also okutandika okunoonya n'okusala amagezi okulaba nga ebimu kubipromoting obuli bw'enguzi naye bikola ki bikolebwako ochegedde nga bikolebwako it is high time okulanga tutunulira ensonga efaanako bwetyo nti abantu bonna one annual ng'oli wano ku NTV ekigendererwa kyo kyakulaba nga NTV nga bwe number one TV station mu Uganda ne mu nsi yonna okulaba nga almost Al Jazeera egisinga ne CNN egisinga that's what you have ochegedde that sense of belonging nkulu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda eri mu bintu byonna byetukola ki bitukola twetaaga tuveeyo tumanyini kakati nti tugenda mu sector by sector eggwanga gavumenti ya NRM ye gavumenti emu mu gavumenti zonna eza Africa ezirwanyisiza ezisaddewo okulwanyisa obuli bw'enguzi effect bulungi nkuwadde nega nti tuli mu parliament mu bukiiko obw'enjawulo auditor general ajja ne queries mu ministries ez'enjawulo kino kyali kikyamu sente zino zagenda nezino nolabanga abantu balinga bakola nebagala terms of reference tebakyazigoberera ababaka batunuliddwa nnyo ebiseera bino nga institution etandise okubeera nga tewa kifaananyi kirungi eri bannayuganda yandibadde nefana ekyo naye kugambye nti ebiri wano kati n'abantu abali mu makomera kakiiko ka parliament akalikomendinga akalaba akajjayo ebyo nti wano waliwo ekikyamu wano waliwo ekikyamu wano waliwo ekikyamu n'olwekyo ebikyamu bino bigende mu CID gavumenti etandika okukola okunoonyereza byebavuddemu birwa byavuddemu kitegeeza nti abantu balina goodwill balina obuvunaanyizibwa okukola nga balwanyisa obuliki bw'enguzi naye tweta collective responsibility eri ffenna obadde olina ka information honorable Kirumira just katono nnyo omusajja ekibuuzo ky'omubuzizza kinene kuba ffe tetusuubira gavumenti kujja kutwegattako kulwanyisa buli bwanguzi ku street nina ne bannabyabufuzi aba opposition sina we nabalabye okuleka president tetubasuubira namulabye ngayogerako ne bannamawulire na statement ye netegerekeka naye tetwalabyeyo mubaka wa parliament mulala yenna tetwalabyeyo meya yenna tetwalabyeyo chairman wero C5 yenna tetubasuubira kujja nabo kuwanika bipande nti tulwanyisa buli bwanguzi they have to take action, they have to walk the talk nti bo bakole kye balina okukola kuba be balina instrument of power
bebalina obuyinza bebalina mandate okuddukanya eggwanga lino bwe bajja ku street ne bawanika ebipande baba batuwuddisa nakulimba bannayuganda balina kukola kye balina kukola era ebyo byonna bibalimu osimanyi walk bino bibatambula mbutu we are organizing a walk in the fight against corruption. Waste of time. Ne munatambula ne mujja mpaka Obulenzi ne muyitamu mpaka Arua. Enguzi tejja kola ki kugwawo. Mwe mudde mu offices zammwe mudde ku drawing board obuli bw'enguzi kwata bali banguzi. Mugende mbategeza mugende office to office do a forensic investigation mwe musanze nga alide obuli oyo mumukwate. Ne banga lyonna lyemu najja nga mbona mwe mujja kutweta mukulwanya. Fe tubikola abana Uganda babikola bana abantu ba wansi because bagenda mu dwayo ne batuka nga teri ddagala. Babikola nti abana bayo bagenda kusomero ne batasoma. Babikola nti nawo babiwulira nti gundi ya BSNT bwezi gundi ya BSNT. So at the end of the day fight cure mwe mucuringe obuli bw'enguzi eyo gye muli mu offices zaffe naffe tunajja mu government ndowooza nti ffe kye tulina okukola government yaffe ya National Unity Platform bw'enajja kitandikirako kusiba katapu awali sente y'omu we babulankanyiza sente y'omu w'omusolo tujja busiba muna mujalaba eggwanga lino nga litemagana bannayuganda baliyagalira mubadde mwogera ekibejjo sekaki amanyi ali bakulu bano bagamba nti they are talking the talk. They are not walking the talk. Mamu inobu wanga atono nnyo kukya lwaki abantu bangi tebakijjumbidde. Nze ndowooza nti ekyo mu Uganda wano tulinamu nnyo enkola ebaluseewo. Ekisooka nti nkinenyeza ku obukulembeze bwa Mwai Museveni buluddewo ebbanga ddene nti abantu abamu bayinza n'okulowooza nti n'omuntu yenna bw'ayogera bagamba olina ky'osobola okukola kwe kati tulina kugondi eyo ate kati oluusi bambira okuba buluddewo ebbanga ddene bufuuse na bulwadde oluusi buzze ne mu opposition waliwo ogamba nti oyo anaasoboka oyo kwegamba balinganga bogeraganya enkoko gy'osiba n'ogiteeka ku bbaasi okuva eggulu n'ogivuga paka mu Kampala ne bw'ogisumulula ejja sigala ng'etudde kuba ekyamanyi nti obwongo busibe. Kaakati bannayuganda bangi olowooza abo abapoliisi abo abakuba boolabye abakulula abantu ababadde bakasuka Hasani nga bamakuteeka ku gondi gwolabye akulula Nalongo Nana olowooza ye enguzi temukosa oba ye olowooza asula mu goloofa. Lumu nali ndowooza yali Independence Day omwaka ogweddeyo bali bakutte Honorable Ssenyonyi ne Secretary General waffe twali ku poliisi ekira Secretary General wamwe wa National Unity Platform oli wa National Unity Platform namateeka wano yangambe nga tandika nti yemu namateeka awolereza abantu bonna nadeza mukibuza nti watusereeti wakisanze wakati kakati nali ku Kira Road Police ne mbagamba ne banne mulabe we mukolera ekisenge tekibadde kuwadde Court of Paint Office okumala emyaka nga 30 kakati bw'otunula wansi w'obwonolaba gye basula naye bw'ajja okuba ono yeekalakaasa oyinza okulowooza nti amwinako ekiruyi oba olowooza nti yasula mu State House. So eyo mentality yaffe nti abamu bagamba obwongo busibe abalala baagala nnyo nti okiba tekiri ku nze aniwaluka agende olaba eba accident ng'egudde olaba abantu nga bajja emasimu ku recording mu kifo ky'okuwa first aid walaba abantu ebabba wano akatambi bano be bagenda bakuba nga bamubba ku street emisana tuku naye nga abantu abalala batunula butunuzi. So ekyo si kipya society wa kifo yetu bweri naye endowooza ennafu eriwo gyesaagala nti wemba sisobola kikola agezaako kikola muvumirire okiraba kakati ekyo kino nti wemba sisobola kikola bwe ndaba ate akigezaako ng'ate ntandika mukola ki gamba naye gwe onoosobola naye gwe bw'oba tokisobola leka omulala akole kyasobola. Njagala kuddayo wa Honorable Kirumira bwe mbadde mwogera okuva lwe twatandise buli kye muleeta mugenda ne mukikomeka ku Parliament nga mugamba nti kakati Parliament esiigiddwa n'ekifaananyi ekibi ekyokulabikanga ennyumba ey'obuli bw'enguzi abaka ba Parliament nabo buli gye batambula balabanga abantu abenyigira mu buli bw'enguzi ne bano abazze batambula okugenda ku Parliament bw'abadde yogera ogamba nti Parliament just bagifudde soft target naye kati Parliament mufunye ndowooza omukisa okwenaazaako ekyo ekifaananyi ekyo kye mulaba nti kitandise okujja. Nabadde ndaba amawulire nga ndaba emikono gya Honorable Ssekikubo nga gyaweze emikono egyo nagyo gitunuulidde ekigambo
gikitanguzi kiki ekiddako kakati emikono gyawezemwe ng'ababaka ba palamenti abali wano mutubuulire sibe ebintu tubitegeere. Of course nze nga omubaka wa National Unity Platform nze omu ku babaka abateekako omukono kubeera nange sikkiririza obuli bwanguzi ng'omuntu. Emikono we giba gyaweze procedures ziri clear bawandikira clerk era mata ejja ku order paper mitugikubaganyako ebirowoozo ndowooza nti kyekituufu. Bwenebereze ku floor tusuubire ki? Of course debate zijja kubeerawo tutegeere what happened with the commissioners, because at the end of the day the debate is on the commissioners. Era ne bagamba nti parliament wali obubbi bwa ssente z'omusolo buli kimu kyekuusa ku commission. So twagala kijje mu lwatu mu lujjudde, we find out, we investigate, we debate about it and get solution. Fe tulwanirira obuli bw'enguzi. Naye ate naffe kitukakatako okumakinga sure nti ennyumba yaffe tugikirinize nnyonjo. Naffe tusooke tulyoke tufune platform oba mandate edda ewalala okulwanyisa obuli bwaki bw'enguzi. Ndowooza nti kituufu tuleme kusigala mu kizikiza oba kuleka bannayuganda mu kizikiza, bijje tubikubaganyeko ebirowoozo, then we map a way forward. So emikono egibanga gyaweze kirungi, nalabye banne boona abaali baganya okusayininga maze ne bakola ki ne bajja naddala abachairperson bano be bajjeeko obukiiko bamaze ndowooza olwabajjeeko okubeera okulembeze obukiiko ne bajja ne bayiwako emikono ekyenyini buli bwanguzi giwera ekyenyini buli bwagi tosobola kumanya nsonga lwaki omuntu akyogedde lwaki bazze kati neffe tubawera okaminga bajje bategeeko emikono mata kuba nze njagala ejje kuba bwejja ensi ejja kutegeera ekituufu, then we move forward, because at the end of the day oba oliawo bagamba nti bajja kugamba nti gundi yatwala miliyoni 4 gundi yatwala zino gundi yatwala zino. Kati ekyo bwe kinaaba kiweddewo, then ate tutuulire bigger picture kuba nze manyi trillions and trillions of money are being swindled in the executive. So abantu baba bamaze okutegeera okay bino bye biri mu parliament, then ate tochi tugikube mu executive tutegeere nti ate mu executive yo waliyo awe mujja okulabira embirigo. Honorable Kibedi ku nsonga y'emu tusuubire omuliro mu parliament. Nze ndowooza nti parliament eyo etteeserezo ly'eggwanga ebisinga okuba ebikulu n'ebyamaanyi byonna biteesebwa mu parliament. Buli muntu aweebwa omukisa okuvaayo nanyonnyola lwaki yakola yakola. Bannayuganda bategeera okusobola okulaba nga bamatira ate era n'ensonga okutambula obulungi, because a leader must be exemplary. Kulembeza alina kubanga waki ayina kyakulabirako. Tumanye nsonga ki ba promoters ab'emikono nabo bagamba ki bano abaatwala ssente eza parliament, kubanga enjawulo eri mu ssente za parliament si ssente za ministry tezigenda kulima nguudo, si ssente za health tezigenda kuteeka amalwaliro mudagamu ki malwaliro, si ssente za agriculture tezigenda kuteeka zigenda kukola ku byobulimi. Ssente ezo zebogerako za parliament. Zibeera zayisibwa kukola mirimu gya parliament yemanyi ezisaasanyika kati kitwagala awo otegedde kubanga singa ssente zibadde za ministry, because parliament eringa ministry eweewa ssente zaayo okukola emirimu gyazo. Kati twagala tumanye nga kize ku floor nti zino ssente zaakolebwa zaali zagula bimuli ku madaala ate mwe nemuzikola ki nemuzikyuse oba ssente zakolebwa zaali zaggula ntebe oba zaggula TV nemuzikyusa ku muvuvu kyogula TV nemuziwala kuki. So eyo ensonga bannayuganda bajja kugitegeera. Kyenyagadde okuteekawo distinction nti essente za parliament ezoogerwako za njawulo nnyo ku ssente ezigenda mu ministries ezaki ez'enjawulo, era omukisa guweereddwa oba kugenda kuweebwa enjuyi zombi okuleeta justification obukakafu ng'osente zino zaali za bimuli ate gwe noozeewa zino sente zaali zange zenyina okuwa zino. Ebyo tujja biwuliza, tujja bitegeera mu ki parliament. Ensonga eya buli bw'enguzi
eyo nayo tujogeddeko ebbanga ddene era nakugambye nga njukira nti bino byonna bitulaba ebimu byetulabako byavudde mu parliament obukiiko obuvunanyizibwa ku nsonga bwe bwayanise nefayo ne bujjayo n'amannya ne bugogera amannya agamu agaliibwa bantu abali eruzira gavudde mu parliament era n'obujulizi nga weebuli kubanga n'abajulizi bakola ki baleetebwa ba technical side baleetebwa ba politicians nabo bakola ki baleetebwa obukiiko obutunuulira okwekenneenya ensimbi y'omusolo era gavumenti executive yakikola nti bulina kubanga bukulemberwa opposition obusiiko bwonna buli kowulya akavunaanyizibwa mu kulondola sente y'omusolo chairpersoni waako wa opposition yatubuulira nti kino sente bazutte zino bazikozese n'amagezi negakola ki negasalibwa ne report nefuluma era report eyo esomebwa ku fulo ya parliament ne chairman oyo wakakiiko ako owa opposition. Okay. So goodwill oba enteekateeka y'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu gavumenti weri kugiteekesa mu nkola kyekikyali ekinafu kati kyekibuuzo nti ba implementers abalina okukola ekyo bali luddawa ekirungi kati bino si bya munnamateeka kati bino byammwe bannabyabufuzi ensonga eyo mbeera nkyebuuza nnyo abaka ba palamenti fenga abali wabweru wa palamenti tuwulira nti omubaka palamenti afuna omusaala katugambe nti ogumusobozesa okwegazaanya sijja gamba ogumala kuba teri sente zimala naye ogumusobozesa okwegazaanya omutima guno guvaawo okwongera okuwalirira omuntu ayongera okwongera okukuŋŋaanya essente nnyingi mukola biki ebirala Honorable Kirumira ebyo ebibaletera omuntu n'awalirira ennyo ayongera gezigenza azijjeyo azireta zigatte kuguna omusaala gwe. Nze ndi musajja musiraamu era ebimu ku bintu byensinga okusaba Katonda kwe kuwangaala mbeerewo olunaku olw'enkya era olw'enzibiza n'enkeesa lwe neebaza Mungu kuba olw'enkya oba ebinaddirira okwosa enkya sibimanyi. Myaka 40 kuno ku nsi saaliko emabega n'obukakafu nti n'emyaka nga 5 mu maaso nyinza obutabaako newe naaba ku nsi kwendi era nja kuba sibitegeeza. So kyeno kitegeeza nti I lead a very simple life. Bwenkera ku makya nenkola byenkola nengenda ku parliament nekola emirimu gyange nsasula omusaala gwange nengukwata nengenda nenzika nengenda ku mbaga z'abantu negugwawo nenewola n'okwewola tutambulira mu baba njoza nti bambi ebimu biswaza n'obaswaza sijja bibabulira naye osanga omubaka wa parliament mulimu bemmanyi nga nakati ne fees w'abaana be bazaala tamumalangayo mamubanja ku ssomero naye nga mwe muli eno mugamba nti gukusobozesa okwegaza okwegazaanya okwo kwesitategeera naye nga just kyetulina okujjamu nti mbulamu tulina okubeera content oba tulina okubeera nga tuli bamativu kuba teri kimala oba mwetekakobuvunanyizibwa mu constituency ne buba ekyo kiri political because kya government NRM kuba bo bakimanyi bulungi nti politics is money, they commercialized politics. Era n'abalonzi eyo ku kyalo otuukayo nga tebaaga ne boona bagamba policies 100 gwevaawo nze nagendako mu lukiiko lumu ne mmanyonyola policy it was a minority report nga government yeewola sente zaali za Standard Chartered Bank mbabulira byenkola mu parliament nembanyonyola naye nga tebaagala kola ki balinda kuwulira nti omubaka bw'abaava wano atusiibudde atya. So that is how commercialized politics is. Maybe be driving abantu bano era ebimufe ebintu ebimu ebisinga okutuugezaako naddala aba opposition bagamba ababaka aba opposition bakodo tebavaako kantu naye ate bano ab'NRM oba bo balina gye bagenda eyo mu bisawo byabwe nafuna ebisawo ne bagenda ne bagabirako abantu naffe tetumanyi naye ng'omulimu gwange ng'omubaka emirimu gyange giri ena
nsubira nti njikoze bulungi era ndi mumativu nze ng'omubaka nsiba mbagamba nti nze mwamuteekamu obwesiga kujja kubaweereza taamu yange eggwako mu 2026 nakabeera omubaka palamenti emyaka emeka esatu so assessment yo yabalonzi banalaba nti ono omubaka alina kyatugaseko nga constituency era bajja kunzizaayo wadde sibawadde sente zino zibakasuka zempulira zebagaba kuba sizinira sijja kikolaki sijja kikola oba oli awo ate embeera eri mu constituency yeforce yeteekawo embeera eno gye tulina okubeera nga tulwanyisa so politics ng'eggwanga alina okutereera netudda ku drawing board kati ogendako wano nja kuwa ekyokulabirako ng'e Rwanda abaka parliament ab'e Rwanda tebalina buvunaanyizibwa mu constituencies ze bakiikirira ng'ababaka b'e Uganda nti omuntu agenda mu constituency ye n'atuuka nga malwaliro waliyo eddagala niyo okeera ku makyanzi mbadde na wano omu ku balonzi baye nankubira essimu n'angamba omwana we mulwadde yeetaaga agenda mu ddwaliro talina buki buyambi mwe mbadde munsekerera temunsekeredde essimu temugiwulidde so bwe buvunaanyizibwa bw'omubaka wa palamenti nti gavumenti yaguwadde yalemererwa nti omubaka wa palamenti kati gwe gavumenti mu constituency yo gwe kamala byonna so to that extent nsubira nti teri mubaka wa palamenti ayinza kuba wadde n'ekikumi nti n'omusaala gwe tufuna mutono nnyo ku bizibu by'abantu baffe tegusobola kubeera nga guli sufficient Honorable Chibedi byebizibu ebiriwo nnyo kwa information nga Honorable Chibedi nti ate Hassan abakyaka ababwaju nowulira nkozesa Honorable Chibedi kuba kyakulabira kuyerwa ali wano nowulira sijja kunyiga Honorable Chibedi yowe NRM oba Minister Chibedi ye najjanga abalaga nti ye sente alinga akolaki juzi waliwo Minister of State yagenda ku kanisa eyo ewaabwe Kabale nabo obukadde 3 ku fundraising n'abagamba enkya political stand wange agenda zireeta mu cash waliwo Honorable Kristo Mulingo yagenda okikirira first lady Kabale eyo ng'agenze n'obukadde 5 ku fundraising ndoza ali Honorable Bahati yena waya 3 namusekerera so kakati ono abakyaka abantu abanda bantu tebana ba fees ng'oli ye minister agaba 3 ku kanisa emu nga bonna bakirise ba parliament Honorable Chibedi ekizibu kino kigenda kibakosezza kitira kigenda kumalibwawo kitya ekituufu kiri nti tujja ne twesimbawo mu bifo ebyenjawulo naye tuba tulina ebyetukoze oba byetukola kati njaga kutegeeza nti sijja kuba ngaawoleeza omuntu yenna nyinza okuba nga nyingiza yange oba enteekateeka yange gye nateekateeka si yemu ne Hassan yakola ki abamu tubamanyi nga temunengera byabufuzi anti very good kati awo we tugenda okufunira kibayita lifestyle audit wena byabufuzi bonna across the board ogende mu nuupu ondeetere oli bwe yayita nabakubeera member wa parliament yayina ki kati ayina ki kati owujajinge okyegedde ekyo nyambyeko n'okireeta nti abamu tuba tubakola ki tuba tubamanyi kati nze bwe nzija mu constituency eya Mityana North mbako byenyongera oba oli okuleeta nganzo omuki ng'ojje mu nsawo nganzo omuntu olumu nganzye muki mu nsawo yange olw'okuba nti nyina kyenjagala ekitundu kyange kikole ki kifunemu at the same time bwema nfunye omusaala gwange nga ndowooza nti sobola okuggyako kenzigyeko nembako kyengula nembako kyenteekawo nembako oluguudo lwenkoze nembako eddwaliro lyenzimbye obuvunaanyizibwa tekitegeeza nti gavumenti bugivuddeko sewo nzikiriza nadde nkuleka nakulese obona tekitegeeza gavumenti bugikoze ki bugivuddeko gavumenti eba esigaza obuvunaanyizibwa bwaki bwayo naye nange ng'omukulembeze nga bwogaye nti mu constituency nze kyamaanyi nze pulezidenti waayo mu constituency okyegedde mbaako nange byenda nti there is a missing link kanyongerezeeko naye tekitegeeza nti teekedde kikola ki teekedde kikola kigambo kyo kimu kyokka kyokka ekisembayo obudde bwo butuweddeko kimu kyokka nze ndowooza nti ffenna bannamityana tukwataganire wamu okusobola okulaba nga tukulaakulanya ekitundu kyaffe mu bintu bino wammanga mu byenjigiriza mu byobujjanjabi mu byemirimu mu byentambula mu byokulima n'okufuna akasente mu nteekateeka eno era nga tetwawudde mu ggwanga mu ddiini wadde ekikola ky'omuntu Honorable Kirumira ku lwaba nakatikamu Adonia mulengedde awo nga wekyamusinda agamba nti anu ali mundabire abekyamusi babeera baliranye ab'ekiriyo kya kati oyo ategerera ddala bulungi nze abantu bange abekatikamu mbebaza bwebaza
kuba bwe nakwatibwa ku Mande bonna baavaayo ne kibakwatako ne banakuwala ne bammanja abantu abo sirina kyensobola basasula okujjako baweereza obulungi n'okuyimirira ku mazima bantu mwe muli baddala mwebale nnyo tiimu Kirumira Hassan bakyali bange mwenna mwebale kumbeeramu Mida navuddeyo ate tuzoganye weekend eno ngenda kusiba nammwe olunaku lwali tuli awo bombo erukole ku mbaga ya Sharifu kyali waffe mbeewo nzijate mu obulenzi mbabongeko mbabuuzeeko tusuubira okukolayo okwebaza Katonda n'okusanyuka awamu nja kubanga mbategeeza nedda okunzija okuva mu kkomera gwe baliyo baddeko mu kkomera kangende wakaso nja kukolayo kashukuru awo katonotono ekisaawe ky'amateeka sebosibula tuve wano twagala okwewebaza abatulabye era buli muntu yenna badde alwana nnyo okulaba nga amateeka gakwasibwa kyenkanyi si nsonga oba galiko oli gwoyagalwa gwotayagala kubanga bw'owagira ekibi etuuka ku gwotayagala olwoka tomwagala tomanya ate gwe bwekiri kutuukaka oyinza okukola yakwolereza olina bwe wafunye bw'otumira oli omugambi ava Mityana ono n'omugamba ava nze sina gyemba bannamukono municipality bannakyagwe nange gamba mukono municipality gyemba omulungi atulaba ku NTV tugenda kusooka wano programu ebigambo tebitabwete bwetambudde tusisinkane olunaku olw'omukaaga ne programu eno egenda kuddibwamu olunaku olw'enkya amawulire g'essaawa 3 bwe ganaba gawedde kale gwe atasobodde kutugoberera okuva gye twatandikidde osobola okutwegattako olunaku olw'enkya nze Ani Walukatamba mbagaliza ekiseera ekirungi Mukama Katonda abampeere omukisa.